Ekyokubiri, the issue is not investors. The issue is the environment. Eri mu ggwanga lyo. Environment eri mu ggwanga lyo ereta what type of investors you have. Etya mu Tamale. Mwe mutamanyi. Political environment, economic environment. Sente zifunibwa zitya omuntu za investinga. Sente zisikirwa ng'ez'aba Queen, ez'abakabaka ba Saudi Arabia. Sente ne ziva mu effort y'omuntu ez'aba Bill Gates. Kakati kasita omusajja omugagga sente zeewolebwa mu banka, financial institutions. Kati omusajja omugagga ayita ba Mirundi be experts bakagezi munnyo n'ababuuza which country in East Africa should I invest my money? Ne bamubalira Tanzania is stable, yakakyusa abakulembeze. Kenya erina mafia, naye mafia yaayo tebbanga ya Uganda. N'abakulembeze nabo bakyusa. Not only Rwanda. It's a dictatorship, efficient, but stable. Kuba mawanga gonna gwolaba nga dictators. Nti Indonesia waliyo Suharto. Suharto yagamba abasajja nti mwagala okukola emmotoka wano mugitume erinnya lya mwana wange. Suharto. When you go to Singapore, genda osoma akatabo ka Singapore story. Obutabo bwali bubiri bwe basomanga mu nsiko. Akawa Rodney White, how Europe developed Africa, and the Singapore story of Kwame Rio. Kwame Rio was a dictator, but he transformed Singapore into an industrialized country. Era Kwame Rio mutabani we yamuddira mu bigere. Kwame Rio. Kwame Rio yakugamba twali bakulembeze balala anna bamulonda n'okubeera prime minister for life. Yes. You read the Singapore story mwekalimu Aristotle. When the NRM had just come to power, they used to refer to Singapore. Singapore, one Rio yawandika mu kitabo kye n'agamba nti as I was looking for intellectuals to develop Singapore, Kenya and Uganda were killing. Twali kuleve in Singapore. Chitufu. In the 60s. But the man says 60s and 70s. For me, I was looking for intellectuals to develop my country. But in Uganda and Kenya, they were killing intellectuals. Kwame Rio nakugamba. Assassinating all the Buokola. When you open up the window for fresh air, also the mosquitoes take advantage. Kwame Rio nagamba nti tofaayo naffe twasooka kufuna bafferi ba investors abaffere. Bw'oba oyagala okulunda ente toleeta nusu Bulaaya first, osooka n'oleetamu buno eziri mu enkwa. Nze maleeto mpola mpola. But the problem of Uganda, we have made it impossible for good investors to invest here. Two, why should the Chinese, the country that has had the longest relationship with the Chinese is Tanzania. Why are the Chinese not thieves in Tanzania and they are thieves here? They are being used by criminals here. The problem is not Chinese. The Chinese don't steal in Tanzania. The Chinese are thieves here. Lwaki wano? Waliwo ne yaleeta obuwala obukyayina bwabulese mu masaji bwawa abantu simu nga okwebaka ku mukyayina naye muntu babubba ne babumalawo. We have Chinese prostitutes here. Webali? Yes. Kakati the issue is not investors. The issue is the conducive environment you have. What are you trying to insinuate, Mr. Tamale? Ajja wano bamulyako embuzi abafere be balaba Museveni. Abafere be balaba Museveni at one time okulaba Museveni era baleta ba investors anti weetaaga $10,000 10,000 ate ba investors ate ye n'atunda ayaguze bano
nabagamba nti until what Museveni has to do is two things. One is to put his house in order. All the troubles originate from the palace. Ekyokubiri nembagamba bamafiya ba Uganda batuule bategeere nti neggwanga lyabwe. Mafias developed Italy. The British merchants, the primitive British merchants, used to steal from overseas and invest in Britain. Tuina Sadrek, yali mubiwa ku nyanja, yakubanga amaato g'abane nabba golodi. Yaddayo n'emiti gya golodi 10 years, Queen n'amusimbirawo obwassa. Sadrek, yali mubbi, pirate. Aba merchants Abangereza bagenda e Buyindi. Bagenda okutuuka e Buyindi nga abasajja abayindi bwe bafa. Uganda bali mu kubba bagenda e Congo bajjayo mu gogo. Abagagga. Kifo ky'okunyagayo ebintu. No consumables. You look at the Industrial Revolution. Portugal and Spain were bypassed by the Industrial Revolution. Why? Their kings used to smear gold. Mumbiri zaabwe. Bano ba consumables. Bayinaki. Nebasuma. Kati obusuma n'obujozi binuse. Kakati abantu ba intellectuals. That's why you are crying over me. Mirundi atuvuddemu mbavuddemu ndi Yesu. Yesu yajja kunira bwa obaddemu baani obavuddemu atotya baani mwabaka bamwe abalya sente mumpa sente baani mwami Mirundi bavuddemu I've listed ndi enkola I'm fighting Marono battle against Lwabwogo no other person yanjavuziza yakola option yenfu I can suffocate this man. How can a man who sleeps in Zana defeat me? Yes, the man who sleeps in Zana is not an international criminal suspect. I mean, you kill me in the morning, they kill you in the evening. Your principle kwotambulira. Yes, sirwaniriramu. Mumpadde ki? Yes, mumpadde ki? Kakati yanya akuvuna nawulidde gawuggana. Pumbaavu koma nnyoko. Jangwe atovuddemu. Benyondo mu. Wakoze ki? Maze emyaka 9 nga mwana wabona. Abaana bange jjo bazze. Abaana bange bazze 5 eggulu. Luddawa. Nga masomero gaddamu. I had to nga nina okubawo obukadde 10 anyazirese Museveni myaka 10 tampanga ku ssente Lwabwogo yazisiba nasiba buli wamu wonna kati abo n'omukombo olugosi nswere empunu mwami Tamale Lwabwogo tajja kunjoga kati gajja ewange oyina tutwale wa muhozi I've never seen muhozi myself. I've never seen muhozi. Ekyobadde okyogera bulijjo. People rang me yesterday tukwagala Rukungiri. I'm going to put my fuel there. Nemotoka yaabwe tebagiteekamu oyo Lwabwogo nakabakadaka nakabagonda ukuvani naliwonga temunnajja nti ndidda mu gavumenti ya Museveni nga njagazaaki emyaka gyange 14 bagitta omwenda Lwabwogo aguse nga mbeebazaaki nakusuubiza ne bajja kuwa minisita aleeta obwa minisita wange mukube essasi mu mutwe birawo essasi mu mutwe bulinga na appointment letter besasi mu mutwe okudde wa Museveni ngende wa Besigye anti bogenda funa kasente ndi kidoli ndikiini kibi ne mumuliwo kankubuule olwali okungoba mu State House bayongeza abakozi sente mu kitongole mwenvudde emboni bakonyuka kasasiro ndi musiru odonde byako mu mpale y'ebiraka masuti genkubaga sente zizo nziraba za bei. Yes, my money is my money. Nakola nabe myaka 5 tewali gwenvuddemu bagosivuddemu ate okyali ku mulamwa I'm following my own nsonga za organize tukyali ku ensonga z'abayinvestor wano tuba tutunulira ensonga abasajja bali wano Lwabwogo yasindise balwe bembu bampa 2 millions za dollars mbu mufukame talikwata ku butteeko Lwabwogo will never touch these tapes. You will never touch my machines. Ejogo nje dimala mu mutwe Lwabwogo yomu ku bayinvestor abasinga okuba yeriche simano amatagage enyama yiye amaliba gage enyanja yiye enunizize yomu ku bayinvestor balina okwogerako olwaleero yagamba yabba kubira akatambi. When I hear Baganda saying they control Kampala, do they move through Kampala or they control Kampala? Asaga singa Abaganda bali basiru bwe batyo singa bayina ke bayina Abaganda bakuleka bwotire weerega ne lwe kibwatuka bwe bati lwo batega noli okoduka nolaba bombo nga bamubye ku ttaka
abaganda bayita bakuzanya abantu abasaba ebizirize buli musajja w'amaanyi era singa nze Tamale Mirundi singa munoonya lwaboogo kubanga amata banifanako lwaboogo njagala mumulage nti akasiisi kakuba enjovu tetuli kyogerako ku nsi nawulidde buno obugwawo pulezidenti yaŋŋamba mbugwe obukolwa bukulidde nagenze mu state house nga n'obukolwa gye buli bwansesemye busesemi wagenze on his invitation yaŋŋamba nga twabukana obukolwa obumanyi konze mbumanyi ssebo hambod nemanyi nti bwe bwezinga ku musoto omunene bugulya konze ssebo nkimanyi kati obukolwa bukulidde but this huge snake the president believed that had been swallowed by the bukolwa emerged in the state house not from the stomachs of the bukolwa yabadde ategeeza ki 9 years ago nga twawukana yes obukolwa nabulabi nembutunuulira but because I wanted to make anabadde mu state house ate omusota gwavudde mu bukolwa mwenda was there yaleeta tape enfu I took photos with him he didn't know. Did I come when the president said that I was a huge snake that has been swallowed up by the bukolwa? He was referring to Nalwes. I saw her there. Nakalema, I didn't see her. Mwenda, I even took photo. Did I emerge from his stomach? Andrew Mwenda. Yes. Did I emerge from this snake that was swallowed? Nze ntunuulira bwe nti mbala ekintu kyange nabala emyaka 10 I have resistance costs to fight for another 10 years. Kati abantu bagamba nti abasajja bategudde nze nali mmanyi nti nakibala nabala the person who will succeed Museveni will be Muhoozi nakibala kubanga international trend ngimanyi bwetambula yes ikaba na Uganda bamalamu manyi ate bwana bagambye babavuddemu wabula oyogera ebigambo ati roba oyogera bakutula kakati gwe kyenkubuuza nze ndi mulunzi oyogera bakutula sebo anti nze ndi mulunzi wante kakati kyogamba nti ente yo bwesala oleeta mpunu empunu erinyira ente kati omusajja nomugamba nti empunu tejja kulinyira nte aba omuvumye ente yenyini yesala ennume negiwunyirwa kati ente bwesala empunu ewunyirwa ente egenda okuwaka baleeta mpunu kati nze empunu nziraba tino nte naye empunu tezigenda kulinyira nte kati mbavuma oyogedde kituufu lwakubanga ndowooza attitude bwoba okyogeredde kakati nze mbala I calculated nabala abantu bano nabala lwaboogo nemubala where do you find omukasikira sezaalawo genda osoma akatabo kange kano nabaga nti mugenya mwali mukabaka Musanji mukoddomi nayagala okuwamba Musanji yayita mutawali omukenzi namuyoola mu kiro kimu nakawandiika obwakabaka bwe bugenya nti Musanje ng'alwana ne mukoddomi we ku bwakabaka bwa bugenya emyaka 10 egiyise tozanyisa mutwe guno kugamba nti bwe bantwala mu kyayi kyokumbatiza bagobere mu 64 ati wakuba father I was taken to church in 1960 nokuba father omukono kakati anti yali antuma erinnya lyesaagala George William. That's why I quarrel with my mother. Nti I was born either in 58 but I was a unique kid nayogera name is mukaaga kadi bakwa George William noligana namuyolerawo omufather father bamuyitanga majenjeke nemukuba ku ttaka kereziya nedduka father nayita mama wange namugamba akalinzi ako kayina ebikatabula ti nkawulidde amaanyi gaako ne papa yagawulira neddira yeeka mama yansanga wakanga neetooledde kuba nze nagenda n'erinnya lyange erya Yosefu waliwo ejjajja nga bamuliisa Bulaasiyo namwagala nnyo n'alibadde Bulaasiyo era bandatuuka mu kyaki nabaga nze n'erinnya lyange laba omwana ow'emyaka 3 bwatambula mu kyayi baliwo abagatuuma nabuulizaawo nebagamba be patient faazajja ogezerera Bulaasiyo ate Bulaasiyo bakristaayo
anti kyengamba yes bena mirembe golwe rubaga kakati bali bantumye George William nga kukyali kuliko omusajja bamuyita George Messi nimba kafazi gandula nakuba majenjeke ekigwo mu kyaki faza bamuyitanga majenje baba ate majenjeke yabonaabona nnyo bamukwata ne muko omusajja ne bamuba paka mu kigee matale ebintu ebyogerere si birungi mwami Mirundi wano kumpewo oyinza kuwaayira sala bijja kuwaayira bijja kotera ebitawaana bijja kotera ebizibu waffe bayimbanga nti nsanze faaza n'amasapule sanze faaza n'amasapule agobwa kasumba musajja bamuyitanga kasumba yamukwata ne mukazi we Mantadoli nagenda yamuba paka mu kigee matale kakati faaza bwatuuka mu kigee matale neyefiisa anti kunkwatako kunereegamu majenjeke yanereegamu ne bamubonereza kati majenjeke bwatuuka ku kigee matale nayagala nti ate okuswala sebo nga kasumba yazze n'omuguwa gwe namusiba omuguwa ku magulu ge namuwalulanga embizi namukutuusa ku kigee matale nabaga nti ono ali ebyaffe byetulya simusasodoti ne bamugjawo naye kasumba awangadde nnyo yakafa nnaku zino yaziba amaaso mwabitanga twogedde ku nsonga ezo tusemberedde okulengera okulembeza obukyuka kuva I tell you I was a happy man immediately was completed his speech I left nze nabadde maze okufuna kyenjagala kyengamba I saw a generation change tusemberedde okulembeza obukyuka muhoozi mwali muguddemu n'oluguudo si mangu ago naawe ate lwaki akoze eki yasolovinze yisu pulezidenti Kagame n'atuula wali ne bagani n'abavudde e Rwanda okuyimba nabo oyo ayimba nnyo ennyimba ezinyumira muhoozi the team that came abayimbi bavudde Rwanda naye kyesaategedde bulungi abantu abo beyagadde nnyo Tamale abantu abo kyesaategedde bulungi ebyana babikwese wabaddewo ebyana ebinyarwanda ebinyirira obwedde bwe bijja ku stage nga babizzaayo ninga kiki kino bantu baagala kulaba ku mbooseera tewabaddeyo baganda bayimbako bateeso ate mwanange tiimu yabadde bano era mukoze ennyimba zaagala enseneekerevu bagambye bagiyita bivuga band muganda wange bebi kulu ng'atudde wali tebamukiriza kuyimba bakusasira n'akabina kaabwe nga tobalabako this was I saw a transfer from one generation to another and the transfer of leadership nendaba Leero kyanda n'ayogera naga nti oyo muzeeyi mwongere responsibility endala mukozi yakola special forces ye yakola ba paratroopers era bayogedde twasembeyo okubeera ne paratroopers 78 mami Tamale bataliyani ya tanka yagikola n'okuzivuga azimanyi ne banyonyola ebitiibwa bye kakati okwogera kwa president kutegeeza transition naye kyenjagala okubuuza kiri kimu tukiyita ffe abasoma revolutions tukugamba nti one can sleep in a revolution. It's not a transition. You can sleep in a revolution. It's not a transition. We are going through a revolution. Not a transition. Not a transition. We are in a revolution. Some people are sleeping in a revolution. To revolution, not a transition. Kati gweyeregera ku mukozi inaba jeno bameka. Ati sente. Anti sente mugaga nyoni galo yindizi inaba jeno. Chakulanya agamba jamufira. Tayinza kulagira gwencha ntukulaba ko kabangali nga bakujimbi ate mukoza ino omukisa. Amaje gali intact. Kankubolise ko. Omusajja ina amaje gadumire 10 nye Kongo wan. Bonna bali wansi bakola kikongo ono jini galo bindize ne sente zinawa gwe abo kolemu akubogolere bo omulabe bwadduka ne galo bindize ne galo bindi munyinvestinga wa sebo bwe bakulumba nga balumbye ekyalo n'omusamiza akubira polisi yeyine mundu ani ayine mundu ani nga balumbye ekyalo n'omusamiza omulogo akubira polisi lwaki polisi yeyine mundu ani ayine mundu ani ayine mundu muntu kumulogo ngadduka yegundi yegundi yawanise tumwebaze ye yasose ku mukolero gogo n'atuula bwati nalebya talina amubuuzaako nengenda
nemubaza comrade oli otya welcome on board kuba badde wangamba togenda kugenda etwali wano ate wa nagana genda kubeera mu planning nategeera nabawulira nga boogera situula wakati wa Kalugire nekiwanuka Kalugire yampita embwa kiwanuka yatta bampa ekizimbe nagenda akyusa ebyapa bakwetondedde abo badobuuzaako kati ati kiki banetondera bati musota gwazze buzi muzeeyi yalabiddewo ngaomusota guzze gwe yali alowooza nti obukolwa bugulidde sibo nga gwekaaliisa endulu evuga emizira gwe Mirundi alina amaanyi wali ogalabye tewewaana bwewanyi manyize saabaddeyo banabanja namalayo ennaku 3 ezi Mirundi bakubidde emizira n'abatamwagala bajja ne bajja bakubidde emizira n'abatakola ki bonna abaserikale bawulira pulogulamu zino baziraba kwatako emu buli okulaba ejjooga eri kuggwa mu mutwe sebo nange ndi obwakabaka bwange wenamulira nange alla yampa mumwa ojogera nange kwenjogera kakati tejagala okubabuulira the issue in Uganda is not investors. You can find that the woman you are complaining about here has businesses elsewhere, but her performance elsewhere sikyekiri wano buli ajja wano ayononekera Tamale wangamba nti omukyala omulundi gwasooka omulaba yitale andi kakati mwekibabazanyira kiri mwekibabazanyira kiri engamba Tamale yabyogerako yagamba mwenyina wa Gaddafi bagandi mwanyina ate kuwangamba nti omulabanga mufaanana nkubuulira that woman is an international business woman. Does she still money in Italy? Olina okutegeera lwaki omukazi ayendera mu makaago batule nafugende wakojja Kimbowa naye yazimbye obusenga obulala ng'abantu bagitiridde anti erya Kimbowa lyakirawo nakiraba omulundi gumu omukazi yali mukono eyo kakati omukazi w'emukono ng'ayina erya batule naye ng'ali kweka kakati omusajja agendayo agamba omusajja nti jangu n'omukazi naye omukazi gwongambye alina ssente nnyingi namugamba wulira namugamba omukazi nti omusajja namugamba munnange nswadde nnyo lunaku kaganda nenkakuba empiera ate ebintu ebyakabenje ku muntu biri ebi bwe baba kuvuma amatu gawulira ekivundu ennyindo tozigaana amaaso ne bagaa nti waliwo byawe era wootunula kamaadi nga yaganye ne bwomukuba empi naye oli watutte muloojo oluba okufuluma ati neye takubwa miko musajja mukambwe ennyo talagirwa kakati omusajja agamba omukazi timunnange nswadde nnyo tye kakati gwe limpe nze olulimpa nenjaka ngenda Kampala gula malaaya namugamba naye litabukirawo kaligaba kaza yatabuka yakuba kaligaba ekigwo ba namutuusako ku ddagala kati omukazi yayina kizukulu kye nga kito nekijjayo omusekuzo va ku jjajja the case was taken to Mukono. Omusango gwaliyo Mukono. The woman reported to Mukono. The man was charged with rape. Naye omulamuzi yaluulinga ti bwe weeteekanga mu kintu ng'omanye ekinaakivaamu guba gusinze gwe omukazi eyaliwo ng'omanye eddagala lyo lyakirawo kyobala yekkojja Kimbowa mugezi ayinza okufuna abasiyazi abamuvumbagira oba ne bakwata bawalabe Kimbowa yakata obusenge bwe weebuli wali kuwera botabaala oli program mukulembeze w'ekyalo nkubuulira don't talk about investors. The Chinese are doing well in China, in Tanzania, where they have regulations. The Indians are doing well in Kenya. The Chinese are not doing well in Angola has 10 million Chinese. Do they create havoc there? They are doing real work. Industries, oil. In Zambia, there is a problem in Zambia. Why? A weak state. Investor bawano baganda akati ono mukyala atuka ekiseera bw'omanyi gwe nti osobola okukwasa bad black n'atuula. Somebody can marry bad black
is a matter of psychology. Neno na asembyayo penesi n'ebigaanyi. Nkubuulidde nti bonoonekera wano. Lwaki ba investors bonoonekera wano? The same investors who do better in other countries bonoonekera wano. Wano we bonoonekera system eri wano. Enguzi. Omukulembeze yagambye nti tuchesa awe ne mutabani we agenda kubakwasa kisa kiba kitegeeza kitegeeza yaddako. Let me tell you. Omukazi for DPP yakugambye tetusobola kuvunaana nga ne Museveni abamanyi. Museveni yagambye nti abatta abamanyi abatta Kagezi. Kagezi Kawesi yava wano n'omusibe gwe yajja Ruzira ne bagenda ewa head of Al-Qaeda mu East Africa e Mombasa negotiatinga deal. Omusajja n'amugamba Kawesi oyagala sente mmeka? Ti miliyoni za dola 6. N'amugamba oyagala miliyoni za dola mmeka? Nti 6. Tubate abasibe bange baveeyo nti ye. Kawesa n'omusibe yava Ruzira nga bali kwa Al-Qaeda headquarters e Mombasa for 4 days. Omusibe taliyo. Nga birene byoyogera. Yes. Ebintu byogera nga bya state Tamale. Yes, kubuulira. I have evidence. Kakati Kawesa omusajja n'amugamba ti buli miliyo ozaagalawa n'amubuulira bwe baba ziteeka. Abasajja 6 bajjiranga mu bus olunaku lumu nga buli omu alina miliyoni eya dola ne bazituusa Kawesa ne bakuba essimu zituuse nti zituuse. Kawesa n'avaayo omusibe n'addayo Ruzira. Kakati bwe zituuka wano Kawesa agamba bagamba oyo mukazi yani DPP eyali DPP bamugamba maama tukuwaka miliyoni 6 omusango oguveemu. Omukazi n'abagamba president omusango agwinamu interest. The international committee agwinamu interest. N'agamba bano bali Qaeda ne bamumma security. The woman looked for Museveni to get security teyagifuna. That's why this woman dies in the front of Akulu. When this woman, the attackers killed the woman, did Akulu security fire back? Why did they know that the attackers were only interested in the Kagezi? What happens if somebody attacks me near my house? If somebody attacks my house, I can tell my security fire. But I'm going to fire in the air. Mutani wange yangamba oyoloyo mukuba aloya dadi oli mukanga naye musajja nja kubuuka ekikomera omuttire wano bakusibe abulira wange nga nzolagala lwansiibya lwanneebasa mu lujja nga lwenyerera wamulirana naye nga ndabanga nekibanga ayingize mulakeko nonyanziteku muntu nonya n'embwa eyita ewange sigiraba okwemu kikomera kyange. Kakati Kawesa abasajja bamugamba in 1 month if you don't Al-Qaeda is a non-governed state organization. Non-state agencies don't have embassies. They don't refer to diplomatic sources. They are brutal. Kawesa omwezi bugugwako ng'ayalangalo basalawo batte omukazi oyo bateekewo omulala era the case changed ne gufuuka ki terrorism. Terrorism is a scaring case. Tewali nsi eyina case ya terrorism nti a rule terrorism depends on your country. Tekisoboka. Yes. Kakati Kawesa abasajja bamugamba ebule ennaku ezi naye mu nnaku 4 twagala abasibe bafe. If you change any security details tutegeeza watulidde oba kumyewo sente zaffe abuuza banne nga bazikubadda. Kati Kawesa akola ensobi bakuba olubiri lwa Mumbere. What was Kawesa doing in Kasese? Was it a police work? Yali ageze kunoonya mukozi na president. Kawesa managed to get an appointment on Friday nga president amulaba Tuesday bamutta Lwakutaano. Yali agenze kuloopa nabaga nti Kawesa left a recorded tape. Kawesa left a recorded tape ngayogera ku nsonga eyo. Kakati look at 2 incidents. Immediately the woman is assassinated.
Kabusenga launched a fund to help Kagezi's children. At Tekino. Kabusenga, when Makerere main building was gutted by fire, Kabusenga published an article. Chinese to construct. Is it a construction or to get the killers? Those who burnt it. What if you reconstruct and it is attacked again? We are killing around the fires. Kakati, President Bamuzanya, Akulumuteka mu yintapo. Ebikolo biri biwani Tamale these things will appear in the future. Naye omukazi akugamba mbu tetulina extraditional treaty. No, I did international relations, I did international law. International law previously we are saying domestic law prevails over international law. Kubanga UN bwe beeyagala abantu wano, government yano negana tebajjaawo. Muyalemera Kabuga ne muka Habyarimana for their involvement. But today bakuteekako to have a ban. Nti kandiko tasobola kujja musala mu banka. Any banking system gye basangamu erinnya kandiko. Kiba kiwedde. They cannot travel. Some people, prominent people, are prisoners or in a prison called Uganda. This is how international law has changed, because this is a global village. The chairman of the global village is the United States. Kakati omukazi otayinza kulimba nti alemeddwa. Haven't we seen people, madam, who are charged with murder in absentia? Eyatta Sankara, former president Kampoa, has been charged in Ouagadougou in absentia. Why doesn't this woman charge the suspect the president is talking about in absentia? Bumukwatako kasokwata evidence. Let me give you another example. Gandas kibamugemeire. Omulamuzi bamugemeire naye awone watokufa ngoyo Kagezi. She survived narrowly. Obunafu bwani kankubuulire bagemeire bwe bamutegeera nti agenda kubuuliza land. Land has many stakeholders. Kakati what they did, they bamujjako security. You are no longer a judge. Nasigala mu bank. Nabeera mu suspense. They are fighting the formation of the tribunal. At the same time, she's not a judge. Security yali okumaana. Even me, I have security. Why? If I'm killed, the government takes responsibility. I'm a senior citizen who must be protected.